Gadde ogende ku biti eri ya sente zisolozebwa mu bitundu kuba tukimanyi nti Wakiso ekimu ku bitundu ebikunganyizibwamu omusolo oba olyawo oguyambako n'okubunyisibwa eggwanga lyonna Wakiso Mukono ne Kampala zankizo naye sente zino olukunganyizibwa ate soka genda mu nsawo eri eyawamu biki bye mwagala bitereezebwe ye sente tukimanyi nti zimala ne zikomawo naye biki bye mwagala byongera okutereezebwa nti sente zino ezikung'anyiziddwa mu Nansana, sente ezikung'anyiziddwa mu Kira, sente ezikung'anyiziddwa mu Ntebe munisipaali ne Wakiso zibagasa. Njagala mu kusooka twawule sente za mirundi ebiri ezikung'anyizibwa mu Wakiso. Waliwo sente ezikung'anyizibwa gavumenti ey'owakati nga ziva mu Wakiso URA ezekung'anya. Ezo ziba nnyingi nnyo. Ezo sente URA yennyini yezekung'anyiza. Mulimu emisolo gye bajja ku mafuta ku factories ezirimu income tax ku business ezi rental tax egyo gyonna emisolo URA egyekung'anya yo yennyini yegikola ki yegikung'anya. Era mu Uganda Wakiso gye basinga okugyamu emisolo egy'ekika bwe kityo. Then waliwo emisolo ez'okubiri omusolo gw'omulundi ogwokubiri gwe musolo ffe gwe tuyita locally raised revenue ku side yaffe eya gavumenti ez'ebitundu. Ogwo omusolo ffe nga gavumenti ez'ebitundu ffe tugwekung'anyiza okuva mu bantu mwe muli ze bayita trading license, property tax, emisolo empoza omusolo omutonotono bwe gutyo okuva mu butale ebintu bwe bityo. So wesanga nti ezo sente ntono ku URA ezekola ki zekung'anya. Ekyenjawulo nti sente za URA era kuva amabega wezikung'anya obvious zigenda mu kittavulu ekyaki eky'eggwanga. Kati zino ezaffe ate zetukung'anya emabega bukyali nti we tuzikung'anya zigenda mu nsawo eya gavumenti zaffe ez'ebitundu. Then ffe ne tulaba ki ekyokolera abantu ekyetaagisa. Ziri sente ze basika ne batwala URA ezekung'anya kwe kuva emisaala ne sente ze bagamba eziva mu senta nti twagala sente z'okukola enguudo ezokola ki eziva mu senta. Then zino endala zetukung'anya ffe nga local government oba gavumenti ez'ebitundu zezikola obulimu obutonotono bwakagwirawo. For example twagala yisa greda mweluli oluguudo wano weetaagawo ebigoma wano weetaagawo kino eddwaliro lino yeetaagamuko ku buntu obutono emituwa ebityo zezikola n'okuraninga district oba local government zaffe. Kati wesanga nti obwo obusente obutono nezetujja kuwa ennyaanya empooza eyo wezikung'anyizibwa sente zasasula ye alabanga abasasudde municipality oba division oba district oba town council naye wazisasula zigenda ate nazo mu URA. Kitegeeza nazo URA ezisolooza. Kitegeeza ffe omulimu gwaffe tusololeza ki URA. Kati bo ne balowooza ddi lwe bazza sente. Singa ate ekirala nti sente ezo singa nti woba ozisolooza ozifunirawo wozisolooza mu kusooka sente ezo mwazikung'anyanga zigenda mu nsawo ya district nezisobola okukomawo nezikola ku bulimu obwo buli mu kitundu ekyo. Kankuwa example entono nti wenkeera ku makya nga njagala peeni nsobola ogaa nti njagala ka peeni kasiringi 100 nga zirina sente banga teeka ku system osabe oguleyo peeni. System gye tukozesa FMS ya Ministry ya Finance ng'ogenda ku system ya Ministry ya Finance wajagala kapeeni ya 100 wekiri tijagula kapeeni ka 100 kati nga bakugamba linda approval dile bali akola approval simaba warantinge bakole ebyo byonna naye mwami natwala emyezi okukola kati gwe peeni gyoyagala leero ogisaba osojifuna myezi 2. Mwami Nasif waliwo obuzibu obwaliwo mu kusooka n'okusingira ddala mu gavumenti ez'ebitundu ezasooka nga bagamba nti sente yes oli oluzifuna oba sente bina abakulembeza abalala bazivunaanyizibwako zisibira mu nguzi abantu bazirya buli obuweereza buno ne bulema okutuuka eri abantu oba oliawo gavumenti kyekiviirako okukyusa. Otwasuubi ki nti sente zino we ziba zikomyewo enteekateeka eri yasooka weba gye bakomezaawo wanaabeerawo okukwata obulungi sente ezo mu omusomo kuba si buli omuntu mwerufu. Kiri bwe kiti ekirala katika ekyo kyennyini kyoyogerako sente n'oziyisa mu center aye no gavumenti ya wakati nzibina nnyo okusinga eza local government. IGG yennyini yavaayo n'agamba nti buli mwaka gavumenti ya wakati ebba trillioni 10 ekyo si kyange kya IGG. Kati obanga yo yennyini yebba trillioni 10 kaloga zino eziyite no wansi kitegeeza n'ezaffe tuziteekayo ze zimu ku ze babba. Kati ekyo ekirala tisenga sente zino bazikung'anya ne baziteeka mu kitavu noga tuzitaddeyo mu mwezi gwa January nti era January waggwerako zotaddeyo mu January ogenda zikola ki
ogenda zifuna tetwandibadde tetwemulugunya nti sente zaffe zigenda mu center naye osobola oteekayo sente mu January ne batazikuwa tutukayo ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna mu mwezi ogwokutaano ne bakuwa ze wateekayo mu January ate omwaka gw'ebisimu nga guggwako omwezi gwa mukaaga kati bweziggwako ne bazeera kati kubanga bw'otazikozesezitakozeseddwa nga bazeera kati mbadde nkugamba nti sente zentaddeyo mu January senga zifuna mu January nandibadde seemulugunya naye zentaddeyo mu January wemba ngenda zifuna mu mwezi gwa kutaano kitegeeza ki nti emirimu gye nina okukolamu eri ebbanga sente ozikwatiddeyo kati gwe n'ozipa ate mu mwezi ogwokutaano ng'oŋŋamba mu mwezi ogwokutaano sente zewalukuŋŋanya okuva January paka mu gwokutaano olina ozikozesa mu mwezi gumu ogw'omukaaga naye era tulina proposal ku nsonga eyo nti oba nga bandyagadde okulaba mmeka kubanga twagala twefuule embwe ezaffe tebazaagala kubanga ffe tukimanyi bazitwala bamala ne baziriya ne bazikozesa ebirala bwe bandibadde okumanya mmeka ezakuŋŋanyiziddwa erwengo ekatovu oba emalongo ekyazanga bwe tumala ozikuŋŋaanya twandibawadde notification mbu twakuŋŋaanyiza emitwalo bwe giti omwezi guno obwerufu buluwaawo beemulugunya ku bwerufu awo anti obwerufu era bwe bumu ffe tugamba bwe bazitwala balwa nazo bagenda ozitwanga obudde buweddeyo ne bazeera ne bazitwala ne batazizza kati ffe tugamba singa tuzikuŋŋaanyizibwa ewakiso wakiso etegeeze butegeeza Ministry of Finance twakuŋŋaanyiza sente bwe ziti era tugenda zikozesa nga budget gye twayisa era tutandikiddewo okukola waba tewali sente zibuze ate Auditor General alina obuvunaanyizibwa okujjanga okukebera enkozesa ya sente zino asobole okuripootinga mu Parliament oba zaakozeseddwa bulungi so waba tewaliiwo anyaze kuba waliwo alabirira Auditor General ne baagala bazikwateko bazikozesa ezaabwe ate balyoke batuwe ffe postmortem ng'obudde ate buli mwaka yogoggwako era ssentebe wa district ne kaawo baba balina okugenda mu paaka eya Parliament badifendinga ensaasaanya yaabwe kati kitegeeza nti newe baba nga bazikutte nga bazikozesezza bubi era ssentebe alina okugenda defending ensaasaanya weekola ki webadde essente eziziika omulambo ekyazanga ku ddwaliro ne zibula nga mitwalo just 45 omulambo ne gumala omwe ewiiki namba n'ekitundu era mmokyala y'ekyazanga twagiggala lwa ssente zaffe ku lwa Kampala obuntu obutono njagadde tugende ku nsonga eyinza okubeera